EPU. We are non-violent. We are people that come up with ideas, and we don't attack personalities, not individuals, but we are ready to defend ourselves. If anyone attacks us, we are ready to defend ourselves fully. We stand for the values of African unity, progress in Africa, Africanization, but also non-violence, innovation, hard work, science and technology, economic transformation, low taxes, etc. Brain power is what we profess. Omuntu waffe talina wabanga awemula. There is nothing of that nature. Omuntu waffe talina wabanga avuma. We accommodate everyone from all parties. Now we are opening up. Ne kati waliwo kye mulaba ne mumanya nti oyo wa kibiina kino nti kyeki bafaanana bwe bati. Ne naffe ne mumanya nti bw'olaba omuntu ng'avaayo ayogeza magezi, speaks with intelligence, they are humble, they are eloquent, they are up to point, omanya nti oyo wa ecological party. Kakati mbadde njagala mubeere kuno owandiike ekigambo EPU. Kubanga at the moment tuli ecological party Uganda wenawerebwa oba president general ate era ne tuyingizawo ne secretary general mpya ne treasurer mpya n'ebifo ebirala ebipya. We have very many national positions ezikyaliwo. We have very many district positions ezikyaliwo. Party yaffe erina partnerships ne party gyensanzeewo ebadde ne partnerships endala ne parties nyingi eziri Sweden, eziri Germany, eziri France, eziri Netherlands, ezimu eziri mu United States ne mu United Kingdom. So njisanze nga party eri well run. Njagala mbakakasa olunaku olwaleero eri abamu ng'obulumi bungi waliwo n'abantu leero tebalifuna kibiina tebajja bannange nno ebintu kati bwe biri mulabye nnyo. Kakati munnange mukwate ennugu yammwe mugizingezinge mugiteeke mu kasero. Waliwo yagaye nti tajja kuweza bulu butaano ne muganga ompadde bungi nnyo ndabika mbadde ngenda kufuna kamu naye ne mmanya nti waliwo abo ekibaluma kati kibatuulidde mu kifuba. You cannot be us and we can't be you. Kyekiri ne kye nabagamba our party wandiika ekigambo EPU. EPU buli awandika EPU gwe nsoma. Sawe Conrad Lubwama EPU, EPU, Eddie Mezaya EPU, Eric Owadadis writes EPU, 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 EPU. Bana njagala mukikwate ekyo. Soko okoneko ku simu yo boti, konako boti. Njagala okwate simu wano wetuli okoneko boti. Just konako boti. Konako nga bw'owandiika ekigambo EPU, konako EPU, 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 EPU. Obalabo obulumi nabo bajja kuno ne bateekako akaabwe kitegeezebwabwe teri content. Wandikako kigambo EPU obalago obulumi bwabwe babuzzeeyo eri. Kyekiri kye nagamba nti when you have a leader who lacks substance, even their followers follow the same. Wandikako EPU. Ulaba EPU awo wansi EPU. Wandika EPU osirike. Wandika EPU osirike. Owulira obulumi we bubayitamu EPU. Wandika EPU wesirikire. No. Saagala moderator kwata ku muntu yenna mubaleke banazaayo mawulire ki. Balina okuzaayo amawulire eri bakama baabwe abaweereza. Just write EPU. EPU, 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 EPU. Obulumi bugenda okuba wano nga bwe nabagambye bagenda kufubutukayo mu mpuku zonna. Naye mwe njagala mukikakase nti ekifo kye tugendako akituddemu ye President Yoweri Kaguta Museveni wa National Resistance Movement. Era ekisooka tumusaamu ekitiibwa wamu ne baakola nabo. Naye ate tubagamba we can make a better Uganda. EPU for peace, EPU for prosperity, EPU for progress, EPU for transformation. Wandike ekigambo EPU gwe weesirikire. Kyekyo kye nabagaye nti bajja kutuuka kubige kugundi zaffe nga balumu obulumi bubatta. Kubanga tebalinayo mukutu ekisooka tebalina mukulembeze atufaanana.
tayinza kutufaanana mu magezi, tayinza kutufaanana mu ntegeera. Kakati abo bo mubaseeyo gwewandiika EPU sirika bo bagenda kuba batuuyana bokka bawemula bakola ki abo twabazze ebbali. Kati tugenda ku quality. EPU for peace, thank you very much. Eriko Wadad, of course, ayogera gwenkonako Kamrecho EPU, Sabwe EPU, Best Doctor EPU, Anthony EPU, EPU Angel, Daniel EPU, Eddie Messiah EPU, Arnold EPU. Awo kawe tukwagala gwe kasitotekayo EPU nga tutambula naawe. Bano bo bajja kubula mpola EPU nga bwe tutambula. EPU forever. EPU forever. Goli ku mulamwa, tambulirawo ku mulamwa awo wennyini, nyigaawo EPU forever nga bwe tutambula. EPU forever ng'omunyiga. EPU forever. EPU South Africa, yes. Ecological Party of Uganda, yes. EPU Angel, EPU Spear, EPU Engineer Ukasha, EPU Pato Semakula, EPU Alemani, EPU Yugaman, EPU Doreina, EPU Lubaga South, EPU Young Man, EPU awo mubanyiga omukomu. EPU gwomunyigaawo n'awulira obulumi nga tebusobola kuggwayo omunyiga. EPU n'atambula nyasigala nga ajja tulabako gwekoonaawo EPU. Kakati ekyo kyekyabadde first kyetutandikiddeko nga kyenabagambye kati okubannyonnyola. Abamu babadde babuuza Ecological Party of Uganda ne Revolutionary Front bikwataganirawa. Aba Ecological Party of Uganda bwe bamanya nti tuyina ekyomugaso ne batutuukirira era officially twegasse ku Ecological Party of Uganda. Ecological Party of Uganda eyina ebirungi ebyenjawulo. Ekisooka ebirievingiramu education for all, greening for all, a green environment. Kibiina abantu baffe bangi abali ebweru naye beatwalibwa okusoma mu environmental studies bawererako ddala 57. Nebaza ba predecessors bensanzeewo era mbakakasa we shall continue to hold that as a flat. Tujja kussa kintu wansi ogezaako okutwala abantu basome environmental protection ne courses ezisinga mu environment n'ebintu ebirala. So we associate ourselves with the Greens and people that still believe we need a clean environment. So omuntu yenna ng'oli eyo oli youthful, oyagala okutransforming obulamu bwo, oyagala okuassociatinga n'abantu abalungi, Ecological Party of Uganda is your party for now until bwe tunaaba tumaze okukyusa erinnya tujja dibategeeza. Ekyokubiri kyenjagala okubategeeza, will be holding our inaugural nga gye tunaagamba nti inauguration eyaniriza omukulembeze omupya. Mugenda kuba nayo in the month of July we tunaaba tutereka delegates conference esingako obunene, and we expect to have about 80,000 to 100,000 people betugenda okuyita nga tukola inauguration ne kyetuyita unveiling of the candidate ne acceptance of the candidate. So if you're there, nkudiramu nti enamba gy'osobola okutusangako at the moment it is 0782 13 16 17. Wabeewo agiteekawaawo 0782 13 16 17. If you want to fly on our flag, please send your request on that number. Post your district in which you are. If you want to be our coordinator, post the district in which you are. EPU is your party. We believe in trying to promote people and change their lives through education. So we'll work hard to create partnerships as fostering education. We also believe in technology transfer. EPU members abali ebweru mujja kola nnyo ekisoboka abasobola okulaba opportunities to try and teach our people from the grassroots. I can also say categorically speaking, yes, enamba hiyo weri nange nsobola ogibateerawo eri 0782 13 16
17. So if you want to be the EPU ambassador, please to notify inge tusobole okola ki oyiye namba njibatereddeyo nga host. Please, if you want to be the EPU ambassador at district, at parish, even at the village, there are very many positions we have. Eziriko our environmental secretary, eziriko our youth secretary, elderless league, people with disability, the chairperson, the vice chairperson, the general secretary, the treasurer, to in 50 positions that are available at the village level. And we want to build branches of 50 million people to give us a total of not less than, we can say 3 million people in the entire country. So positions are available. We want every Ugandan to participate. Like we said, our golden members, the contributions that will be made will be used to start our first people's hospital, in Uganda. That will be the first of its like, built by a political organization. Ours is not just a political organization, but ours is a party of progress and action. Thank you very much. So, ngenda kubakiriza omu ku omu abuzeyo. But before we go, wabaddewo ensonga ya Uganda Airlines. Someone posted something. Nenze saagala muvoole nnyo mukyalo oyo. Uganda Airlines must also think twice. Esale price ya ticket okuva e London. For as long as price ya ticket ekyali high, Uganda Airlines flight ye yegenda kufuuka total loss. Make sure it is the most affordable flight. Otherwise, okuflying nga ennyonyi ziri empty. Ekyokubiri, you must agree to create events ezigenda okwongezaawo abantu okwagala to fly with Uganda Airlines up to London. For example, we have very many influencers who are on social media. On your inaugural flight, Uganda Airlines, I did not see a single influencer. These are people bemwandi badde mufunira visas, oba abali ku social media n'abali ku media endala ba journalists abamu, and you would have taken about 100-200 people on that inaugural flight. Kubanga that inaugural flight was a promotional flight. So, nga temunnanenya mukyalo oli nammwe mwetunule mu. Mumanye nti if that flight is to survive, it must come at a low cost. Omuntu tayinza kebera nga price emu ye price ya Emirates. Mulowooze nti ajja kukozesaawo naddala abasinga baba ne continuing flights ze bagenda okweyongerayo naddala abagenda mu Europe. Omu aba alina okugenda e London amala agenda Amsterdam. Kakati ekimugaana okukozesa kere mwino kimunnyonnyola. Namba 2, flights tezikwata budde. Abantu abakozesa flight ye Lusaka Lirongwe ndowooza n'abadde bagenda e Kinshasa, they have complained many times. Mukola gundi flight nga ya saawa 12 ez'olweggulo n'evaawo 6 ogw'ekiro. That must change. Uganda Airlines mumpulirize. If you don't change that attitude, nga mulowooza ebintu mugenda biddukanya ng'abamala gaddukanya ebintu by'abajjajjammwe, I don't think the aircraft will survive. Fenna tujagala, we want to support it. I'm one of those that heavily support the direct flight to London. Ne direct flight ku London yetwaleyo baani nga abantu baba ma visa. Kitegeeza muyina creating activities ezenobling abantu bano okufuna visa. Nti Uganda Airlines egenda kufunira abantu 2 visa. Abantu babeera attracted to rate ebeere wansi. Omuntu asangeko ekifo nga kya $5. Naye agenda okutunulako simanya ati economy ya 1,400. Kakati ate ku Emirates ya 225. Kyekiba kimutwalo. Okitegeera? Kakati njagala mukimanye nti awo muyina okwongeramu aba Uganda Airlines mwongeremu. Nze mbabuulidde ngwa owammwe ng'omuntu ayagaliza Uganda, we want it. Ekyokubiri mukotandika okukola partnerships. Omuntu singa agwawo ng'abadde ayagala kugenda Turkey, yeeyongerayo atya? Omuntu singa agwawo ng'abadde ayagala kugenda Kazakhstan, yeeyongerayo atya? Meaning, please,
mwongereemu kuba nabadde ntunulira statistics nga ne bannayuganda ababeera e Bungereza si batambuze nnyo ate bakekkereza nnyo abo batandika okubuukinga ennyonyi nga ebula emyezi 8 ayagala ennyonyi ya $3 ku 4. So mbadde njagala okubagamba nti ekyo mukyuseemu kuba ennyonyi eno yaffe ffenna ya buli omu. Aba EPU tukibagambye temugaa nti twekwasa ti ne bwe munaaba mulirayinga ku bantu abagenda ezo long overhauls ng'ate guno omwaka mwandiguwaddeyo promotional flights 200 business ne bayiika okwo oli n'amanya bwa connectinga ng'atuuseeyo ne business mugitadde simanya ku 22,000 oli aba aginoonyaako ki kubanga oli akibalamu nti Emirates eri ku 2,400 enjawulo ya mmeka. So mukirowoozeemu awulidde abantu temunnabakola international partnerships eyo nga bw'onolaba nti Kenya Airways eri mu Sky Team simanya waliyo Star Alliance waliwo n'ekirala. We need to do that better. Kakati mbaaniriza mwenna bamemba ba Ecological Party n'abaagala ogyegattako. Of course njagala okubategeeza nti ffe we are patriotic 72 ya kakati mbayita buli omu abeeko kyateesa golden card ya $20 bw'oba togisobola togyepangako. Roni tulamusiza nnyo mu honorable pate bagiyitaani bagiyita EPU Ecological Party of Uganda. Bagiyita EPU Ecological Party of Uganda. Bankuwe n'obugalo oli memba waki mwetaaga okufuuka memba waayo nekweyanziza nnyo okumpa omukisa ate ani akugyeko bannaye Roni honorable wangi badde nkwebaza kumpa mukisa ku Sunday ey'okubiri omudiringanwa okwogerako naawe. Oli memba waki? Ndi memba wa EPU olw'ensonga ezimu zenjagala nange okugamba honorable. Ekisooka ensonga esooka ya kukyusa bya opposition okulowooza nga nti opposition kubeera kuwalana kuvuma so si kukolera bantu. Amina emu genda maaso nti ebibiina ebimu ebivuganya gavumenti eno nsaba buli omu waali agezeeko koonako bw'ati musajja waffe afune network genda maaso. Mbadde kugamba honorable nti ebibiina ebimu bye sijja kumenya balemereddwa otegeera ekintu kimu era kyenjagala okugamba abavubuka bannanga abali ku mukutu nti singa tuba tuwangudde ebifo ebimu mu parliament ng'ekibiina yongeza volume nti honorable nti singa tuba tuwangudde ebifo ebimu ku pate yaffe mu parliament twetaaga ne tusalawo okukolera abantu so si ku continuinga nga tuvumaganya oba twewalana na bibiina birala kuba kati nze kyennengera ba member of parliament abamu ab'ebibiina ebimu nga si ba mu gavumenti efuga balemereddwa okukolera abantu nga bali ku nsonga zimu za kugamba nti tujjako dictator kati tugenda kumuggyako tutya nga mu Kalulu bwe yatuwangula. Dictator bw'aba atulemye okuggyako honorable ng'atuwangudde akalulu. Honorable kyembadde nsaba ba member of parliament abamu basobole okukkiriza nti atuwangudde batandika okukolagana okutwala ebintu byaleese mu maaso okuyamba abantu. Roni olonderawa? Nze nondera Matuga honorable. Wajjeyo empapula z'abayuuthi ez'abavubuka? Honorable mbadde sinnaddayoko ku kyalo kuba kati nkolera bwayiise. Mpozi okola mulimu ki? Honorable nsiika capati era omulundi guli wankyazaako wano. Anti njagala n'abantu abalala bamanye. Honorable nsiika capati.
Amina. Kakati tugende maaso. Ogenda kwesimbawo ku kyabavubuka oba okubeerako kakiiko k'abavubuka? Onalibo mbadde sinnakiteekako nnyo sinnakiteeka mu nkola. Kale kiteekeko essira. Onalibo. Era ennamba eri giweerezeeko ennamba yo gye tuzzeemu kantuddemu wano abantu bonna basobole okugiraba. Yes, ennamba eyo bw'oteekako ennamba yo ey'essimu. Onalibo. Kati nze njagala kaadi ya EPU, twagala abavubuka abakozi nga ggwe. Onalibo. Ennamba yeeyo gye ntaddewo, kanjitereeze mu nsonyiwe. Lindako. 782131617. Yeeyo. Oyagala kaadi ki? Onalibo nja tandika ne kaadi etandika Onalibo. Amina. Kankuweyo no. Oyinayo mikwano gy'emeka? Emikwano mpereza ddala Onalibo. Gy'emeka? Emikwano siyinza kugibala ssaawa zino Onalibo. Naye oyinayo ng'emeka egiri mu myaka gyo? Egiri mu myaka gyange? Onalibo ssaawa zino nsobola okusoma emikwano 20 nga giri myaka gyange gye nsobola okutuula n'enjogera naye nga mmanyi waali nga nsobola okumutuukako ne tukkiriziganya nga endowooza zaffe zonna zifaanagana. Nkuwadde obwa coordinator we bwayise mu informal sector. Neyanziza nnyo asanyuse nnyo ssebo okuneesigisa. Amina. Olujja kujja okime digital ID ng'eriko linnya lyo. Mpozi watamba okuva lwatandika okusiika chapati. Kaakati onyuka ne ssente mmeka buli lunaku? Onalibo buli lunaku nnyuka n'emitwalo 3. Buli lunaku onyuka n'emitwalo 3. Naye nga wagamba capital watandika na ssente mmeka? Capital natandika n'emitwalo 15. Emitwalo 15. Katonda akuwa omukisa. Nyanziza nnyo Onalibo. Ampiteeyo omulala wano mu bwangu. Kati saawa yaba EPU. Yes, Barrister Evans. EPU. Wanji Barrister Evans. Gira mu video abantu baagala kulaba. Barrister Evans network emukoze bubi. Network yange eno annande. Okay, kwoli Barrister Evans. Kwendi. Yes, sebo. His Excellency nja kwesimbawo. Naenda kikugambako dda kiri serious nabaddeko ne fugu round. Owabadde Busia? Nabadde Jinja kubanga gye nkulidde era gye nondere walukuba. Teekako police wing. Tetukulaba. Abantu beetaaga bakulabe. Kamera yoyo. Nabadde ye Jinja police wing mwenondera. Yesebo. Era Honorable njagala kubeera kujja mu kifo kya kansala ku division level. Kansala ku division level. Yeah. Ng'oli ku kaadi yaki? Yes. Ng'oli ku kaadi ya pate ki? EPU. Nsanyusa okulaba kapo. Era njagala kunga buli Munnayuganda buli ayagala okwesimbawo mu kifo ky'oyagala okwesimbawo asooka designing manifesto ye. Yes, sebo. Kubanga olina okubeera n'ekintu ky'olina okutunda mu bavubuka banno okukkiririzaamu, si kuyomba, si kubeera ku media gw'osinga okuvuma. Eyo si level gye tulimu. Tuli mu level ya byankulaakulana okusinziira ku digita engeri gye tutambulizaamu kati.
So gogenze Busoga baba ejjinja. Ngenze Busoga. Amina. Kubanga nzaliddwa Busoga nkulidde Busoga era nondera Busoga. Kati eyo onoweereza dirisiti ey'abantu 30. Honorable nja kuweereza 50. 50 di kubanga obadde okimanyi nti empapula muzijjayo nkya. Enkya. Honorable sawa yona kutandika ng'omwezi we guweddemu kutandika nga 5 ngenda kubeera Busoga. Ndi kuddayo. Ogenda mu kalulu k'abavubuka? Nina ogenda mu kalulu k'abavubuka kubanga nina bannanga abansabye okubabeererawo nabo. Anti bw'oba okagendamu oyina kgenda nkya n'ojjayo empapula ku Electoral Commission ate muzizaayo oluvannyuma lwa nnaku 3. Kaakati n'ojja ne tukuwa sitampu eya EPU n'ogenda n'ovuganya. Kyekyo neeyanziza mukama wange. Amiina Katonda akuwone. Manyi nti tugenda kufuna buwanguzi bwereere. Amiina. Njagala kati bantu bagenda kukola mulimu si bamboozi. Omu ku omu mulala ku mulala. Abasoga bakoba nti mulala kuki? Ku mulala. Titwagala mboozi. Buli omu aganze ono ngenda kujjayo kaadi ntambulira wano. Kati njagala bagenda kikwatamu si banyumya mboozi. Ambaliza abalala. Omu ku omu. Abamu network ebakumbwa. Mukulu Honorable oli otya ssebo? Gyendi mwami banga gyeraneko. Honorable oli otya ssebo? Ekyo obadde ogamba kifu. Weebala okuweereza amazima gennyini nze sigenda kwesimbawo naye Honorable njagala. Bambi omusajja banna. Esimu ng'evuddeko. Ibanda komawo. Evuddeko. Jemba. Yes, my president Mama Nsereko. Esebo. Kulamusizaako nnyo. Wangi sebo kibiina kyo. EPU, Ecological Party of Uganda. Osinziira wa bali kuno baagala kuwulira. Nsinziira kuviira ddala Wakiso Namusera. Era ngenda kuvuganya butereevu nade sigenda kuvuganya naye EPU ke yazze. Nayingidde ddala esida. Esebo. Era ndi wakoofu we wakubiriza gye nsinzira emabu mavubuka ona ndi mubayitamu. Amiina. Era olunaku lw'ekyanke era kumajja Electoral Commission kumajja zinagirwa saabiri nga tebanagulawo nga ze natuuse dda. Kujjayo mpapula Ecological Party of Uganda EPU ffe tetuli mu kuvuma. Kiwedde. Era nkubiriza bannayuganda bonna ekibiina ekirina emirembe ekyalimu byakuvuma EPU Ecological Party of Uganda. MC Rains osinzidde wataatu. Honorable nsinzidde wano. Yes. Genda ma. Nsinzidde wano nammere wendi. Zala. Naye nga ate nkolera wali Kasangati Honorable tunda juice awo mu center mu Kasangati mu kasenta wennyini. Otunda juice. Ye Honorable. Ngoli wa. Live zo nzebeerako nnyo Honorable tulinawo ka dispenser awo ng'abavubuka. Wemute nze. Twekolamu omulimu ne tuteekawo juice. Twatandika n'ebintu ebyenjawulo naye era wendabye EPU n'eŋŋamba nyina okujja ku board era enamba yo nagisindiseeko dda njagala kuba coordinator weno mu Kasangati ye Honorable.
awo nagwo twalawo yogere yeho na kuchikirira ekira awo bali okola oluguudo kuchikirira ekira boti ngodda ku right awo wenyini kati tulinawo juice ne chapati awo tulekolamu omulimu bannange juice ne chapati Honorable amanyaga amatufu nze Semaganda John Honorable John Semaganda yes sebo oyine emyaka emeka nina emyaka 27 era ndi wano n'omutabani wange oh dear how are you wageze n'ogamba mukolewe muti ku ssimu n'agamba daddy kanzije n'atandika okkoona bw'ati era obedda yalayiti amazing boy wow yes banange mwagadde nnyo soko osondera enamba ye y'essimu hello how are you I'm fine. You're such a handsome guy. You look so nice. Honorable number is 07 Linda Kadiwa. How are you? Oh no. You're good. I want you in the big picture. Do you see yourself? Yes. Such an amazing boy. What's your name? Jeremiah. Who? Jeremiah. Jeremiah. Oh, that is so consumere simu bana Jeremiah nga mwagadde nnyo. Eri 07 tano emirundi 3 075 emirundi 3 42 yesebo 373 373 etesuseemu ayeyo 075 yesebo 5 373 yes obeera etalinnya ki ya rabbi katonda akuswase ereeta John Mary Semaganda bannange omwana wange nga nsanyusizza era obedda ali wano yataapenga screen. You're an amazing boy. Tell Papa I've sent something for you. Thank you very much, Honorable. Something amazing for you, Jeremiah. Listen, Jeremiah. You're such a wonderful boy. Do you go to school? Yes. What class are you, Jeremiah? P2. P2? Grade 2. Grade 2. Amazing. What's the name of your school? Navas Academy. What? Navas Academy. Close Academy. Marvels Academy. Okay, tell me one thing. What is the color of my shirt? What is the color of my shirt? Let me show you. Do you see me properly? Yes. What is the color of my shirt? Color black. Color blue. Amazing. And what is the color of your shirt? Color orange. Orange. Good boy. You're such an amazing boy. Okay, tell me one thing. I want to ask you one thing, one other thing, okay? Yes. What is this? What am I holding? Is it a cup? Is it a bottle? Is it a spoon? What is it? What is it? What? Water. Water. Water is in a bottle. There is water in a bottle. Yes. Okay. No, you're amazing. You're such an amazing soul. You're intelligent. Okay, tell me one thing. What do you like? Do you love to play? Do you love to ride a bicycle? To swim? To sing? Tell me what you like most at school. Tell me, Jeremiah. Jeremiah. What do you like most at school? Jeremiah. Jeremiah. Tell me. You can run it. What you want most at school? What is your best eat? What do you want most? Chicken, rice, biscuits, chocolate, sweets. What do you love most?
Biscuit. Biscuits! Amazing. Okay, tell me one thing. Jeremiah, how many days make a week? 7 days make a week. 7 days make a week. Super! You deserve a good clap. Everyone is here for you. Okay, and the first day is Sunday, Monday, Tuesday. You said the days of the week. Tell me the days of the week. How many days make a week? 7 Days. make a week. Good, start with those days. Sunday, Sunday. Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, and you're the best in school. You're gonna be amazing. Let me tell you one thing. You're gonna be a star when you grow up. Do you wanna be a star? Do you wanna be a star? Tell daddy I love you. Tell daddy you love daddy. Give daddy a kiss on the cheek and say, mwah. Kiss daddy here and say, mwah, daddy. Give daddy a big kiss. But I'm not, give daddy a big kiss there on the cheek and say, mwah. Amazing. Good boy. You know what I always tell you? We have to get time for our children because it's all we work for, and this is the country we want to work for. The beauty of our effort shall be reflected in what we produce as children. Okay? You must love mommy and daddy. Mommy and daddy. Mommy and daddy. Zara, do you know that I also have a baby? yeah, Jeremiah, did you see my baby? Did you see baby Zara? Baby Zara, did you see baby Zara? Baby Zara, come here. Jeremiah wants to see you. Zara, where are you? Zara, where are you? Zara, probably she wants to go and sleep. Zara, baby Zara, come and see baby Jeremiah. Come and see baby Jeremiah. Baby Zara. Baby Zara, clap your hands. Baby Zara, clap your hands. Come and see baby Jeremiah. An amazing baby here. Come and see baby Jeremiah. Baby Jeremiah. There's a baby there. Tell baby Jeremiah. Baby, clap your hands. Clap your hands and call baby. Say baby, come. Baby, okay, come. baby Zara, Baby say baby Zara. Say yes, please. baby Zara, Say tata. Gamba tata. You call baby Zara. Zara, Gamba ma tata. Say tata. Zara will learn slowly. She's still very young. She just made a young. Yeah. Okay, Jeremiah, it's been nice meeting you. Say hello to mommy and papa. Hey, oyagala ate kujjayo simu yange gwe mukulu. Thank you very much, Honorable. You're welcome. EPU for peace, let me. EPU, gwe leader wa EPU awo. Maureen, come and take Zara. Thank you very much, Honorable. Thank you very much, Jeremiah. You're such an amazing boy. Do you love football? yes, What team does daddy support? What team does daddy support? Daddy China team. We support
I support Arsenal. Mami Jeremiah supports Manchester. So Arsenal. yeah, That's good. Okay, guys, thank you very much. Olwakuba KCC yange ya losing to Viper, but that happens. Okay, kale webalire ddala kampiteyo ku balala. So oyina okugyayo empapula. yes, honorable. Newesimbawo olondera Kasangati. Yeah, honorable. Kale nkuwadde obwaliida waabwe Kasangati era enkya ennamba eri ogifunye enkubira ng'omaze okuŋŋaanya abavubuka abaffe 30 n'abakadde n'abakyala. Okay, honorable. Kale Katonda akunkubire. Kale, yeah, thank you very much. Roshima. Okay, Roshima kanjira muyimirizaamu abantu nnina kubawa buli oyogera gy'ova. Mwanje agamba Kawempe South. Mwanje Kawempe South. Abdul Gafar. Naam, honorable. Salamu alaikum, osinzidde wa ssebo? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ofunye ekibiina kye ekipya? Honorable, ekibiina kyaniriza era kifunye. Obeera wa ssebo? Honorable, sinzira kireka wano. Oli kireka. Ekibiina kyo bakiyitaanye okuva n'olwaleero? Wali honorable? Ekibiina kyo bakiyitaanye okuva n'olwaleero? EPU Ecological Party of Uganda. EPU Ecological Party of Uganda. Namba y'essimu 07 52 ogiweereza kuli number. I send it. Did you send it kweri gye tugambye muteekeko? Kangizeewo wano wansi. Abaagala bonna okubeera ba coordinator ne ba leaders baweereze WhatsApp ku 0782 13 16 17. Simanyi oba ogifunye ogirabye wansi. Mugirabye? I've seen it. Yeah, it's on again, please. Thank you very much. Yeah, honorable. I've got it. Seba, I appreciate you. Webale nnyo webalire ddala. I'm following it up back. Yeah, this is called the Sunday Mobilization Drive. Every Sunday we'll be mobilizing and recruiting new members, at least 100 new members every Sunday as a mobilization drive. Buli omu kyasobola ky'abaakola. Yes, come Rachel, quickly. Nga bwendeeta abalala. Hello. Yes, come Rachel, where are you? I'm in Chirinya. Yes, come Rachel is in Chirinya. Naye nondera Namisindwa. Olondera Namisindwa. Abantu bagambe onaawo joininze EPU. Iye mukama wange. Anti waliwo yagambye nti tulina obululu bubiri munnaye ne tumugaa totuwadde bungi nnyo nga tulabika tulina kamu kokka. Ate akange nga tokabaza akakose weebaze. Anti wali tobamanyi bali aboogera ennyo babigambo people baagaye tulina bubiri bwokka. Bakujjukiza abo bajja kuba bulungi. Kaakati ennamba ogiweereza ku eri essimu? Yes, I'm going to send. 0782 13. Wagifunye? Ye mukama wange. Kale His Excellency, mbadde nsaba kusiibula. Onsiibula naye njagala lisiti yo. Yeah. Njagala lisiti yo. Anti waliwo abaakobye nti wazira bantu naffe ne tubaga era tetuyina ffe tuli banafu. Yeah, this is the mobilization drive of every Sunday for the EPU.
kale kantandiko bikolako mukama wange kati kale sebo yeah mpita omu ku omu manyi network basumwa but we'll be there with you Kamrecho nkufunye abakoze request in the beginning musobola okuddamu ne muzikola because waliwo network hitch mpita omu ku omu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Maya osinzidde wamu? Nsinzidde wadde mu UAE naye mbadde nsaba kwogeramuko naawe kubanga nakuteerako message ku namba yesembeyo 0006. Ojja kujja oyogere nange olwo ebirala. Weebale. Hamdani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Yotya mukama wange. Bulungi oli otya? Unalebo tulina buzibu bwonna ow'ekitiibwa pulezidenti. Osinzidde wa Mudani? Mukama wange ndi wano ndi Mukawempe South ow'ekitiibwa. Olondera wa? Era nondera Mukawempe South mukama wange. Polling station bagiyitaani? Hey. Bagiyita Kafeero zone mukama wange ne ttiimu yange yonna. Kafeero zone ne ttiimu yo yonna Kawempe South goyagala okutandika kikankane. Eri stand by mukama wange erinda gwe kyogamba ffe twasimbudde dda. Kwega wakoze dda ttiimu kikankane Kawempe South. Nze mukama wange okuva mu sentulo nga tuli naawe kati ate bwe wasazeewo kati ttiimu yange nagyongeddeko bwongezi kubeera solidi kyenyinza okugamba pulezidenti. Eyiyo ozimbye na trailer oba train erina n'ebyana. Mukama wange eri stand by era yegenda ndooza n'okuzoganya Kampala yenna nze kyenyinza okugamba ekyo mukama wange. Amudani okola mulimu ki? Mukama wange nze nvuga kagaali. Bicycle. Nvuga bicycle wandegera kaleerwe empereerwe. Naye nga wandiyagadde naawe okwa-upgrading okudda ku piki. Kyensinga okwetaaga ekyo mukama wange era bw'oba ggwe agambye pulezidenti nze sisobola kujeemera mukama wange. Bamemba balina okukwatirako. Enamba eri ey'essimu ogirabye? Mukama wange obadde tonnabagimpa bulungi kuba mbadde naakayingirako wano ku live. Eri 0782 13 16 16 17 16 17 0782 13 16 17. Mukama wange njifunye. Oteekako WhatsApp okwo ne zidde. Kale mukama wange neyanzanyo w'ekitiibwa pulezidenti. Kati abantu buli omu kwata waasobola. Yesebo. Era kwesimbawo kwagala mu kalulu. Mukama wange era nze neesimbeyo ku ky'abavubuka mukama wange wano mu zooni zange. Mu zooni yo kati oli wa EPU. Ekibiina kyaki? Era kyembadde njagala ekyo mukama wange kuba wali nali mu FDC naye nagikyawa sikyajagala. Njagala tugenda naawe wodda wenzira. Amiina. Mobilization yeffe katugitwale maaso tetujja kuyomba. Kale genda maaso ali ku lukomo gamba nti alo addako. Honorable Nsereko, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ani ono taata. Honorable, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Honorable Nsereko, salamu alaikum. Wa alaikum salam sebo jebale tukuwulira. Ogamba otya Honorable? Je tuli sebo jebaleko. Amannya gange banyita Ramadan Sebuliba Muganda. Omuto. Yesebo. Sebuliba gundi nga network ekusumbuwa. Kale amannya gange banyita Sebuliba Ramadan. Yesebo.
network eri wansi nyengere kuba jeri mu kutonyamu. Osinziddewa wamanda benkuba etonya bantu bangi network ebasumbuwa naye bye tujja bitereza. Salamu alaikum. Njakuza Mimi wa alaikum salam. Osinziddewa Mimi? Sinzidde Amdat. Amdat? Amdat district. Eyo Karamoja. Mimi oli mu Karamoja oba okole? Si ba Karamoja Bapokoti. Bapoko kituufu. Wanje? Kituufu. Kati naffe tubadde twagala tukole ekibiina kyaffe eky'Ababukanda EP. EPU? Sooka oyogeremu ku lulimi lweyo kubanga oyinza okuba oyogerera kale. Poishokwa. Lindako nkuteeke mu kinene bagambye tukoma nateete. Wama sooka oyogeremu awo. Poishokwa. Poishokwa lewur. Karam Nyoman, Awena Amokol Mariam, Bo Amudat district, Amba MP under EPU, Bo Pokot West, Serenyawo. Sara ngabide kumiddeko twali naawe maka soko demu Mariam ng'omanyi olulimi olwo olupokoti. Poishokwa Rour, Karam Nyoman, Angan Mokol Mariam Bo Pokot, Ala Pokot West Amdat district, Angonde MP, woman MP under EPU. Honorable Nsereko. Mwana gwe ng'osanyusiza sooka njogereremu awo tubuuza tutya kuba gwogenda tuyingize Pokoti. Bannaye musooke muwe owe Pokoti follows nga zimala. Kabasooke bakufollowinge ama Pokoti naye sooka ogire mu video. Kandabe naye kamera yange Honorable sinungi nnyo. Nkugambye gwe ngeri gy'ove Pokoti tujja naggula essimu empya jangu mu video. Sooka otutwalemu awo. Kati nga tutuuse eri nga nza kuintroduce nga nza addamu mu Lupokoti gwoyogera mu Luzungu nza addamu mu Lupokoti. Kati nze kanjogere mu Luzungu. Ladies and gentlemen from Pokot, Kalasmbo wabibi yote. This is your president Alhaji Muhammad Nsereko. Onendo president mbo mheshimiwa mbo Muhammad Nsereko. It is my pleasure to meet you today. Imbo Kilitnit ambo Okufaafagana ambo Amdat district. And I'm glad to be bringing you a message for success. Umbo kipondin message umbo maendeleo. I would like to inform you that this country belongs to all of us and that this country, Uganda, must treat you equally and justly. Ikinon umbo Uganda kila mtu mbo mara moja la kushumnit hakuna ipunen kila mtu mara Pokot mara Muganda mara Mugisu mara mbo kibuga Uganda moja Lowur. Our party, the ecological part of Uganda, is a party that preaches unity in diversity. Indo party mbo ecological party maendeleo kila mtu isinen. It is a party that accepts you the way you are, and it knows that everyone has a contribution to the transformation of our motherland Uganda. Indo pate imbo kishinon kila mtu mbo unity ilo kurin ila put hakuna akusinet. We would like to assure you that we are coming with glad tidings through the transformation of health, education,
and innovation by skilling our young people to make them productive. Isn't muda ombisten mbo school mbo barbara mbo kitu ilishin pushed album ile kila Imam Muhammad Nsereko foot nena change it ambas ecological party ili kila Mbokot West Mbokot Nen kila mtu ndo ishinde. In order to transform an area, you start from educating its people, and what we shall do is to give the equalization grant through fostering more scholarships to the downtrodden people who are in this Karamoja region, including Pokot. If we born in both scholarship, umbo ola shule istinen ku pishtin pitch la pishtin umbo kilo pitch umbo maendeleo umbo school umbo mono keep ma shit. I'm aware that you don't have a referral hospital near you, but what we shall do, we shall put money aside to build the biggest referral hospital in Karamoja region and here in Pokot. Maminye ombo hospital nyowo. It was ni Moroto hospital. Ila amdat kidnot amudat referral hospital. Ombo hospital. You deserve a lot, my sister. Thank you very much. You deserve that the political party is going to be well represented. And I can see that you must stand to shine. Thank you for following us. We apologize for those of you that are here that at times we only communicate in Uganda, which means we really do not communicate to the entire country because some people do not understand Uganda. But I would like you to inform them that maendeleo is coming to their area. Development ni maendeleo, sio? Maendeleo. So waambie Mheshimiwa Muhammad ataleta maendeleo kwa fasi yako yote. Asante sana. Serenyawo President Honorable Nsereko. Yes. Akati oga. You say Serenyawo. Thank you very much. Serenyawo kila mtu yote Pokot Serenyawo. Hi. Hey. So how do you say no? Ata? Then I is yes. Yes. Serenyawo. And what do you call money? Siriginyi? They don't call it pesa. Pesa. So Siriginyi is in Atesos. Yes. Those are the ones that call money Siriginyi. Yes. So you tell them maendeleo will come, Serenyawo, every person will get Siriginyi. Tell them that the president has said everyone in Pokot must have Siriginyi in their pocket. Say. And then another thing, Honorable, when you're coming here, we have to talk about their cows. Yes. Those are the important things you have to talk about. Education, ending FGM, cows, and the roads. I would like the hospital. Yes, the cows, the roads, and the hospital. Yes. Because when if you touch those things, you've won their hearts. That is very good. Yes. So I also want to do something. I can see you have a phone, but it's not in the best shape. No? Yes. Since you're my first friend today, why don't you allow me to also send you something to add and get a good phone? I'm going to send you 500,000 now. Yes, because you're rare. You've done for me something special. Read for me your number, Airtel. I have MTN only. Okay, let me change and I give you an MTN. It can send either way. I want to add for you and buy for you a phone, 500,000. Tell me. Serenyawo mwishimiwa. Serenyawo Mimi, my Mimi.
07 077 yes 11 yes 58 58 241. 241. And Right. the names it brings you? Imokol Mariam. Imokol Mariam. Yes. Imokol Mariam. I must Imokoli Mariam. Yes. You must buy a new phone because you are ambassador. Yes. That's Very it. well. The information will reach. Yes. I've You received. Thank you so much, Mheshimiwa. Asante sana. Aye. Serenyao. Aye. Pesa sirigenye kwa simu nyao simu. Aye. Yes. So, thank you very much for being one of those that have started with us in Karamoja region, but in Pokot. Yes. I understand your views, the issues of education, roads, and their cows. Cows. And Plus FGM. Plus FGM. Female genital mutilation. Who stole their cows? Sometimes it is the people from the Karamojongs. They still like that. Sometimes even grazing is a problem when you take them maybe to Sebei, they chase their cows. Yes. Because we don't have enough grass. Now, if we start a project with you of growing Guatemala grass, it grows in 4 months. And their cows feed on this grass without moving to other areas. For you, and then we also build valley dams for water. That is the best thing. You know, the people they gave to build for us a valley dam in Amdad, in the side of Karamoja, they ate the money. Up to now, the valley dam is not finished. Yes. Oh, Mr. President. Yes. Mwami Suna agambye agala mwongerako 30K. Hey, there is someone who also wants to add you 30,000. Let me bring him here. Hey, people have loved you, Serenya. Hey, this is what we have in EPU. When people love you, they love you. Yes. Yes. Honorable. The problem was the grass. You help them, we grow the grass. Yes. And then you help them to bring back their cows that they have stolen. Yes. And then the hospitals, we don't have a hospital. The only hospital which is there is the Amdat hospital, which is for the church. The pregnant women, the pregnant women who are having issues with pregnancy, they go to Moroto, and Moroto is also overpopulated. Yes, that one I've heard. So if we have that, we have won the heart of the Pokots, the minority. So you're saying when we do that, we've won the heart of the Pokot. Yes. And tell me one other thing, because how do you, which food do they normally grow? Because they are pastoralists, cassava. You know, we had that there's organizations which used to come and train people how to do perma gardening. So perma gardening was the only way which was helping them. Now they have improved. They plant maize, but the climate is very harsh. Yes. So we grow maize, but sometimes it dies, sometimes we get. But usually it is the Bagisus that bring food to sell there. Okay, but why don't you start a project of growing cassava? Because cassava can survive in harsh conditions. We would love to grow cassava, but now the people of my area, they like posho, ugali. Yes, but you make from cassava flour. That's not really their staple food. They would not like it. I would not lie about that. They want but the only way we can... Not atapa. No. They love posho. Okay. The only thing we need in Amdati is to help us also to bring, like in Western Uganda, how you have those factories that produce milk. We have a lot of milk. Oh, you're saying so dairy products? Yes, we have milk. But the problem is we cannot keep the milk
people don't know how to keep the milk. Yes, you don't have storage facilities. Yes, if you give us the storage facility and you train the people how to use those things, can read the copy. And another thing also, irrigation. We have a river, but our river is seasonal. Yes. Our river dries in dry season. What is the name of that river? It is called Kanyangareng River. Kanyangareng? Yes. Okay. So that river is seasonal. The only way we can survive on that river is when maybe the rain is there. When the rain is done, the river is dried. So people even get water from underground. Okay. So if we get those ways of getting that water from down, yes, we can use it as irrigation. We really have fertile land, but the problem is they are not trained, the first thing, because most of them are peasants. If we get them to train them how to use those machines, we can make Karamoja Pokot have good food. Okay. Soon, what do you have to tell Mimi? Oshima, there is Mimi, our Mimi. Mimi mwagadde nnyo ansaba asooka asome ennamba kulenga ng'eddiini bw'egamba. Some number, Mimis, read your number. People have loved you, the lady from Pokot. 077. Yes. 11. It is 077. 11. 58. 241. 241. Yes. Mimi, it's on MTN. Mimi, what is the level of your education? Your level of education? I have bachelor's in education from Chambogo. Mimi is the teacher with the bachelor's of education. What did you specialize in? Teaching what subjects? English. English. That's why you're well spoken. But I don't even have a job, you see? I know. No, we are going to sort out. You're going to become an MP on EPU. And you see, you're going to be our regional spokesperson on that side. Yes. Yes. I can really speak. I'm very open to speech. I can speak in public. That is something I know. That is wonderful. Roshna, what are you telling Mimi? Mimi, have you received it? Yeah, I received. Thank you very much. Yes. Thank you. Hi, Mimi. Hello. Hi, Mimi. How are you? Roshima is in London. She's in our UK chapter of EPU. What do you have to tell Mimi? She's such a good person. She's open-hearted. And I think she deserves to be somewhere in EPU, in that region, in their region. Yes. And being a teacher, she would do a lot to teach families what education is all about and educate people in different sectors, whether you're an adult or a mother or father. It doesn't matter, isn't it? Yes. Education never stops. You always seek to be educated. So knowledge is key. So we're here to preach knowledge and love and prosperity and together as one, as Ugandans, without discriminating anyone, whether because of their color or race or religion. That's what EPU is. Are you on a train or in a bus? Yeah, I'm going to work. I'm on the bus. You're on the bus. I'm going to work as usual. Oh. Yeah. Okay. We wish you well. Come here. Okay. Thank you very much. Yeah. Love you and can't wait to see our win. Amen. Okay. So. Hi, baramusiza kumena suna ne Jemba. Yeah, so nozolaba abantu neyongedde obungi. I can see there are many results. Unbelievable. Let's go to Mr. Ruunda.
Mr. Baguma. Yes, Mr. Ruhunda. Ati zana chekala cha bakose. Ruhundwa. Okay, sorry. Mr. Ruhundwa has muted. Let's go to Mr. Baguma. Mr. Baguma. Can I go? No, don't worry. Oh, yes, Honorable Baguma, you're on. Honorable Baguma. Honorable Baguma. Wanji sebo. Yes, yogere eri eggwanga olibuulire osinziddewa and please go ahead. Hello. Hello, Nsereko, you're live.